Faadi TV bino bya ddala ekizimbe kya Nampijja Florence aba apartment yembina masa bino ebintu bya ddala mukyala yakolamu era mulaba nga muyita business woman mbandi serious ku kyembagamba Turkey, Qatar, Saudi Arabia, Oman mwasibye mutya Uganda, Kampala mbagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mugi followinga America, University of Chicago walisaliza wali mu Turkey, Butuluki, Budaki mbagamba nti muli batabu Germany, Berlin eri bana Uganda bali Germany, Berlin musajja mukulu mukwaya John Bosco ali wali mu ggwanga erya Germany, Berlin mbagamba nti muli bakabi omanyi bana Uganda babona ensi yonna olw'ensonga nti bambi bakozi ate bannayuganda bangi nnyo abasinga abali mu mawanga g'abazungu nga baafunirayo ddala emirimu ebiri serious era bannayuganda bali e Germany balina ssebo n'amaduuka ag'engoye balina amaduuka ag'engoye mu Germany mbatumiddeko muni abanfollowinga abasinziza mu kibuga Germany mu kibuga Berlin eky'eggwanga erya Germany manyi Berlin bimu ku bibuga binene wali mu ggwanga erya Germany subscribe ate onyigende kale eri bannayuganda se balina abalina amaduuka e Germany eyo munange mbandi zakade kano muri mutya bwera mwasibye mutya Envagita Faadi TV jimpereka like comment section we eri abakabontera mu comment section abali eraka akibuga bakita Baghdad mbatemudeko nembe basandoza mulengera bwe mbagamba nti Nampijja so kubanga receiving obukade 10 mbasi balimbi mukyala yakolamu mukyala yakikuba mukyala business woman mukyala yakolamu apartment ezisanga mu bitundu by'ekireka ekireka ndozo olengera ettaka lyagula kubanga atuuzako apartment ezigulibwa terigulibwa munaku terigulibwa mwavu terigulibwa atakolamu terigulibwa atakolamu obe naba kushimidia nga bakana nga bagamba Nampijja atalina sente ebiki bakyusa simanyanga engoyi bambala ngoyi ezezimu simanyanga wigi tebazikyusa simanyanga engato tebazikyusa amasimu bakwata simanyanga ze Samsung tebakwata iPhone nabako gundi ono nga ajoboja asala omugambo ono gundi ono Prima Kardashian abagagga tebeeraga abagagga tebeesoma bino bifaananyi okutuuka okubanga birinkinga laba apartment weetuuse ekifaananyi ngenda kumanya kikutuusako mu maaso apartment za Nampijja Florence ziri kireka mukyala yakolamu mukyala yakikuba bya ddala mukyala yakikuba mukyala yakifa bakula bitweninga nnyo ku mitimbagano akadde kana apartment etweninga nnyo ku social media Nampijja mukyala yakolamu eriyo abantu abasinga nabagamba nti ebiseesinga mutunga mugagga teyeeraga ate talaga nti naayina abagagga tebeesoma abagagga abantu abali simple tebalaga bye bayina ebiseesinga osibirinkinga na bulinkinzi ku miti y'embagano niti batiragamba zina apartment ezaate nze ndi mugagga emmotoka nina 5 biki ebyo tebabyogera abantu nga mugagga ebyo tebabikola Kivula Prima namwe banga alumba Nampijja Florence Nampijja sazino okugamba kuli sente za receiving za haninga monthly earnings sente nyingi nnyo ekitono yanyiza okuba mukadde nga 50 ekitono nnyo ate ngambe ekitono nnyo kadi gwe Prima wogamba Nampijja wigi ebakaddi wako manyi ava n'abalumba bana bakozi ku BBS ne bapolisi ba TV ngagamba nti tebakyusa ngoye engato bambala zakadiwa enkondo ziba zakutuka obukondo nga zakyama asemanyanga wigi ziba zakadiwa nga ziwunya amasimu bakwata asemanyanga Samsung Tecno Itel kubanga Nampijja yagamba kati iPhone njagaza akinga ne Samsung simu ate Samsung nzigimanyi bakino lijja ku iPhone gye simanyi zonna simu ati yagamba nti bannange mundeke totukozesa bitandikoze kubanga tulina pulaani zaffe noza muzengedde pulaani bozi babeera mu Prima yabeera mugula bizigo namugula wiigi na iPhone simanga 14 Pro Max iPhone biki Nampijja yabeera mukola ki abeera mu kuteekateeka zi apartments lengera ndaba weetuuse gidengere weetuuse egenza okulinkinga ku mitimbagano ngaawo weetuuse okwo bayita okucapa n'okukolamu kwe bayita okutuba ono gwe bayita business woman omutuufu Nagaga Bijodoro ayina Verush Cafe ayina Flash Security zonna ziri active zonna zikola bulungi nnyo ate wali Verush Cafe emakindi teri atagimanyi Verush Cafe manyi ya tabu ya kabi
aina flash security ndozi sangibwa Menge flash security nayo eri active lenso ngati ngoyi azesuubulira yenga ye asubula zi container kubanga asobola okubanga aleta muki mugundi ye mu boutique ye bwe gamba nti omukyala bana abakyala ba business woman abakyala beekolera abakyala banagagga kati mu emyaka ng'ebiri yomu ku bakyala bajja kuba abagagga gonze kumulaba n'ogamba just alya ku firimu azanya mu automatic alya ku firimu alya ku boutique simanyanga alya ku restaurant nego mansi zayingiza olunaku wali ku restaurant ya Velosh Cafe olw'ensonga nti gundi yeri active alina abakozi abamanyi okufumba ekimere akifumba mu ngeri ensufu engoye aleeta ziri enkambwe talina lugoye lwatalina wali ku boutique ate naddala ebyabakazi ensawo nga tobi kitwa tugende byonna biyina yiyi apartment girabe byaddala yiyi apartment girabe ya Nampijja Florence mukyala yakikuba mukyala akifa bakula akati simanyi Prima agenda kukikwata kubanga Nampijja ye yali playinga Prima mu ngeri enzikakamu ye Prima sibo yabalumbanga bavuma n'obavuma nga basekerera naye ate Nampijja teyavuma Prima ubwo bayita omuntu omukuzi omuntu yakuzibwa omuntu omuteeketeeke lengera apartment yes ntazimalira mu bizigo simanga gula wigi nedda wigi balina sente zisobola okuzigula kwa omuntu tukubanga siwe ekizimbe kino wigi eyinza okulema tebeza mu ekizimbe kino yakakiteka mu sente nga mmeka obeerola amazima ddala goza wigi eyakakadde yeyinza okumulema okugula kubanga ye Prima agamba nti wigi agula sakakadde koloza wigi ya milioni yinza okulema Nampijja okubanga agigula wigi ya milioni 2 yinza okumulema okubanga agula mwana bino bisinga betagamu kokola betagamu kokulowooza n'okozesa obwongo betagamu koka IQ Dewa Nampijja yamugamba nti munnange nze samusanga gyensobolera gyenjagala sijagula iPhone gyesaagala ate nga sitwana gikozesa yamugamba mwala yamugamba balina bizinesi zaabwe nnyingi zibakola ki zibaliko zibatambuza balina ebigendererwa buli muntu alina ebigendererwa bigoyinza okuba alina bigendererwa byagula bizigo nagula wigi nagula ngoye ffe tulina ebigendererwa ebirala tulina ebigendererwa ebirala kati ebyo bayita ebigendererwa Nampijja byeyali ayogerako ng'agamba Prima Kardashian. Subscribe atufanyige ne kale bagira fa ADTV mbebasi ne bagamba nti muli b'amaanyi nnyo kubanga mugifollowinga amawulire mba nago agaba gatambula okwetulegwa nga Uganda bwekikakatako kiri kimu kyokka kumfollowinga subscribe ng'onyige ne kale ne comment section weeri abaka buntita mu comment section atusigale nga ojje kumete kuba mita Nampijja Florence yakolamu baaba yakikuba yakifa bakula yakisabatula yakisabula byonna yabikola Nampijja Florence omu ku abakyala banagaga abakyala abalina akasente otudda ku bakyala abali mu movie industry ndowooza ogirengera apartment lengera kwetudde awo wonna wali amayinja waabwe erikireka alinga ebisesinga apartment ezo zabe kati ng'ezizimbibwa mu bitundu bwe bityo egenda okuggwanga bazibabuki nga ddala omwezo nga basasula n'okusasula kakasa kyobola bagamba nti Prima tanatuuka ku level ya Nampijja mbasibimbye nabagamba nabe nagamba nti Nampijja asokubanga asokwa aninga obukadde 10 omwezi oluusi omwaka ayinza okuba mukadde nga 3 n'okusukkawo mu mwaka ate mba musedde kubanga omwezi wa receiving obukadde 10 kibategeeza nti ziba zisukkanamu. Subscribe atonyige ne kale fa ADTV gimbebaza nempagamba nti muli b'amaanyi nnyo kubanga mujje kumira ku comment section weeri awo bakabuntira mu comment section atusigale nga ojje kumira ku bamita Nampijja Florence munnange apartment ye bagitandika nakuno ndooza bagitandika na mwaka ndooza aguwedde ndooza gwali mwezi gwa mukaaga gwali mwezi gwa mukaaga apartment naze okubanga eggwa